Emboozi ne Katonda, Neil Donald Walsh, Akamwenyu Records. Ntandika ntya? Beera ekitangaala eri ensi era togirumya, noonya okugizimba, si kusaanyaawo, leeta abantu bange eka. Batya? N'ekyokulabirako kyo ekitemagana, noonya okubeera nga Katonda kyokka, yogera mu mazima gokka, kolera mu mukwano mwokka, beera etteeka ly'omukwano kati n'olubeerera okweyongerayo, gaba buli kimu, tobaako kye weetaaga, weewale ekya bulijjo, tokkiriza ekitakkirizika, somesa bonna abanoonya okunjigako, fuula buli kaseera k'obulamu bwo omukwano we guyita okuyiika. Kozesa buli kaseera okulowooza ekirowoozo ekisinga waggulu, yogera ekigambo ekisinga waggulu, kola ekikolwa ekisinga waggulu. Mu kino waggwe omutukuvu ekitiibwa, era kitegeeza nange ompadde ekitiibwa. Leeta eddembe eri ensi, na kuleeta ddembe eri abo bonna obulamu bwabwe bw'okwatako. Beera eddembe, wulira mu mpulira era oyolese buli kaseera enkwataganaayo ey'obwakatonda n'ekyo kibyonna, era na buli muntu, ekifo n'ekintu. Yagala buli mbeera, twala obwannannyini ku buli nsobi, gabana buli ssanyu, lowooza ku kitategeerekeka, tambula mu ngatto za buli muntu, sonyiwa buli kukusobyako, kugatta ne bye weesobezzaako gwe mwennyini, wonya buli mutima, wa ekitiibwa amazima ga buli muntu, wa ekitiibwa Katonda wa buli muntu, yitimusa okwagala kwa buli muntu, gabirira eri ebyetaago bya buli muntu, kkiriza obutuukirivu bwa buli muntu, yanjula ekirabo kya buli muntu ekisingayo, zaala okuweebwa omukisa kwa buli muntu, era langirira ebiseera by'emu maaso bya buli muntu nti biri bulungi mu kukakasibwa kw'omukwano gwa Katonda. Beera ekyokulabirako eky'amazima agasinga waggulu, agalina obulamu, agassa omukka gw'obulamu, ago agabeera mu ggwe. Weeyogereko n'obwetoowaze, oba si ekyo omuntu omu ajja kutwala amazima go agasinga waggulu okuba okweraga. Yogera mpola mpola, oba si ekyo omuntu omu ajja kulowooza oli mu kukoowoola bukoowoozi eri okufiibwako. Yogera n'obukkakkamu nti bonna bayinza okumanya omukwano. Yogera nga weggudde, oba si ekyo omuntu yenna ajja kulowooza olina ekintu eky'okukweka. Yogera emirundi mingi, ekigambo kyo mu mazima kisobole okugenda mu maaso. Yogera mu ngeri ewa ekitiibwa, waleme kuba n'omu ayisibwamu amaaso. Yogera n'okwagala nti buli nnukuta esobole okuwonya. Njogeraako mu buli ky'oyogera. Obulamu bwo bufuule ekirabo, jjukira lubeerera ye ggwe kirabo. Beera ekirabo eri buli omu oyo ayingira obulamu bwo, kozesa ne eri buli omu oyo obulamu bwe bw'oyingira. Beera mwegendereza obutayingira bulamu bwa mulala singa tosobola kubeera kirabo. Lubeerera osobola okubeera ekirabo kubanga lubeerera ye ggwe kirabo, kyokka emirundi egimu tewekkiriza kumanya ekyo. Omuntu omu wayingira obulamu bwo nga tomusuubira, tunula olabe ekirabo omuntu oyo kyajjidde okunona okuva gy'oli. Eyo nga ngeri nsufu nnyo ey'okukiteekawo. Olowooza kiki ekirala omuntu kyajjidde gy'oli? Nkugamba kino, buli muntu eyali azze gy'oli azze kufuna kirabo okuva gy'oli. Mu kukikola ekirabo akikuwa, ekirabo ky'okumanya mu bumanyirivu kw'ossa n'okujjuza ani gw'oli. Olaba amazima gano amangu, w'ogategeera olaba amazima agasingayo mu gonna. Siina kye nkusindikidde wabula zi malayika.